Kutandika nkya omwezi gulabise. Okusiiba kujja kutandika enkya. Pulezidenti alonze munnansi wa Ethiopia okulira Uganda Airlines okumala ekiseera. Ebyabamutraki bikomye. Omubaka Mwanga Kivumbi ne banne baddiziddwayo e Luzira. Abawagizi be batwalaganyiza kansala gwe balumiriza okwekobaana n'abamuvunaana. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe. Tutandise ne taata afunye obusungu obw'ettumbiizi n'akuba omulenzi aleetedde muwala we ekimuli kya Valentine n'amutta olumaliriza okukola kino n'adduka era nga poliisi yabakanye edda n'ogw'okumunoonya. Bino byonna bibadde ku mabanda e Matugga era emboozi eno katugikutuuseeko mu bujjuvu. Poliisi e Matugga eri ku muyigo gwa taata akakanye ku muyizi w'essomero n'amukuba n'amutta nga mulanga okutwalira muwala we basoma bonna akamuli ka Valentine ekyalowoozeseza taata ono nti alabika ayagala kabawaza muwala we. Okufa kwe kugambibwa nti kwava ku kutwala kamuli kukatwalira muwala, bazadde b'omuwala ne bamusanga. Ekyamutuusibwako okumukuba kyamuviirako okufa. Ekikangabwa kino kibadde mu maka ga Batirumu omutuuze ku kyalo Mabanda e Matugga ng'omuyizi atiddwayo Martin Bukenyo emyaka 18 ng'abadde asomera ku ssomero lya Hillside SS e Matugga. Kubanga yamussa agenderedde obwedda omwana amugamba taata nsonyiwa n'agaana n'amugamba nze nnina kutta. Ate oluvannyuma omwana n'alaga nti no bayeesika n'amwongerera ddala n'agamba ono yeekoza kyekyasinze ottula. Oluvannyuma n'amuwalula n'amukasuka ebweru. Kitegeerekese nti lumu bwe yabadde akuba omwana ono abatuuze tebali yakubya enduulu okusobola okumutaasa okutuuka omu bwe yeevuddemu n'akwata ejjinja n'akuba endabirwamu y'eddirisa nga bagenze okukikola nga lumu olwamaliriza n'adduka. Naye ng'ennyumba agisibye jjukira akutta ebissi byonna bye yabadde alina ne batukuba endabirwamu era okuba endabirwamu z'ennyumba kyekyamulekesezaawo. Ate ng'ekyakoze obubi wabaddewo bakazi bokka abasajja nga tebalina. Abatuuze banenyeza lumu okwesa obusungu obususse nga n'abandi bategeeza nti yasoose kwefumiitiriza ku binaddirira. Omwana oli babadde basoma ne mwana munne ate ng'ekirala w'osooka kubuuza nti ono akimye ekiwano kubanga abaana bonna gye twasomeranga twabeeranga n'emikwano notera okulambulagaŋŋanako nti tugendeko abagundi naye omwami kye yakoze tekyabadde kirungi n'omudi n'ogumu era ffe nga batuuze Matugga tukivumirira nese okuvumirira yenna era tusaba ab'obuyinza omwami bamukwateko ng'obuyinza ebulagira. Sara Namudu abakyala nenyeza balirwana balemeddwa okuba enduulu okusobola okutaasa omuvubuka ono kyokka ye balabye afudde aye ne bakubira abakulembeze amasimu. Kyannaku nnyo nti omuzadde ofuna obusungu obungi ennyo okukuba omwana oyo omuto okuva ku ssaawa ezigambibwa nti zaali ziweranga ssaawa 2 ez'ekiro ng'ate n'awaka weetooloddewo amayumba naye nga n'abantu abalinaanyeewo ne balagajjala. Catherine Sserunjo gy'agambye nti lumu yandibadde akimanya nti bw'ayagala abaana be n'omugenzi bazadde babadde bamwagala bw'ati n'asaba abazadde okuwala okukozesa obusungu obungi. Osanze omwana wo ow'obuwala n'ow'obulenzi oba osanze ow'obulenzi n'omwana ow'obuwala ffe ng'abazadde twandikoze eki? Ffe ng'abazadde omulimu gwaffe tulina kutuula n'abaana ne twogera nabo ne tubabuulirira kubanga bonna baba oli omwana bwe yasse asoma n'oli bonna basoma ku ssomero kale awo nange neewuunyiza nnyo mutima gwa muzadde munna. Robina Narugia myuka ssente w'ekyalo kino agambye nti beewuunyiza obusungu lumu bwe yakozesezza ate nga naye okufuna maama w'abaana be yamufuna wa myaka 13 n'amukweka okumala akaseera. Ng'ate batugambye nti ne maama we yamuwasa wa myaka 13 mukazi we lwaki yakubye omwana ng'ate omwana we abadde mukulu aweza emyaka 17 era guno agamba agenda kuweza 18 guno aweze 18 ekyo ddala kiyinza okukusa omwana wange.
asabye poliisi enoonyera omu gye yeekukumye avunaanibwe. Ebintu byonna ekisoboka kyonna okuyamba kituyambe batukwatire omusajja akwatibwe era avunaanibwe ateekebwa mu mbuga z'amateeka. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiirano Kyokawala Lukumu Lwasimu agambye nti poliisi etandise okunoonyereza. Poliisi e Matugga etandise omuyiggo ogw'omusajja ono eyakkakkanye ku muvubuka ow'emyaka 18 ono n'amukuba era ekyamuviiriddeko okufa. Wasabbeeka Ssentongo Kagere yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kibi nnyo ate ekitebe ky'obusiraamu mu ggwanga kirangiridde ng'okusiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadan okutandika olunaku olw'enkya ng'omwezi olunaku olwaleero gulabise. Bino bikakasiddwa akulira Sharia mu Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Saidi Lubanga mu lukungaana lwa bannamawulire nga luno olubadde Kampala mukadde. Ekitebe ky'obusiraamu Kampala mukadde kirangidde ng'omwezi gulabiseera omwezi omutukuvu kwa Ramadhan gugenda kutandika olunaku olw'enkya. Ntwala omukisa guno okubategeeza nti omwezi gwa Ramadan gulabise. Akawungezi ka leero okusiiba kujja kutandika enkya ku Lwokusatu nga 18 Ogwokubiri omwaka 2026. Bikakasiddwa kulira Sharia mu Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Saidi Lubanga Luhanda-Namawulire obadde ku buzigi bwa Gaddafi e Kampala mukadde abazayiza abasiraamu okutuuka mu mwezi ogw'emikisa n'abakuutidde okweyisa obulungi n'okusibula abatalina alamuludde ku bigenda okugobererwa mu kisiibo. Okusaala tarawih kujja kutandikanga oluvannyuma lwa swala ya Isha buli lunaku. Okusoma okwa bulijjo mu kisiibo oba ddalasa naddala wano ku kitebe ky'obusiraamu ekikulu ekya Kampala mukadde kujja kubeerangawo buli lunaku lwa Sande essaawa 4 ez'okumakya. Ate Sheikh Salim Bosa abyuka akulira Sharia Kampala mukadde yayiza abasiraamu okutuuka mu mwezi guno akuddira abasiraamu okunyukira okusoma Qur'ani mu mwezi guno okusaala essola ya taraweya n'okusabira abantu zakuna eggwanga. Era nga tubakubiriza okufaayo ennyo okwesabira okusabira abantu baffe n'okusabira eggwanga lyaffe tubeere mu mbeera esinga okubeera nga nnungi. Mu ngeri munaakulira Sharia n'ebyamateeka mu ofiisi ya Supreme Mufti ekibuli Sheikh Abdul Hafiz Walusembe abizayiza abasiraamu okuba nti batandika ekisibo olunaku olw'enkya. Njagala okukozesa omukisa guno okwozaayoza abasiraamu ba Uganda bonna gye bali n'abasiraamu b'ensi yonna olw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okubanga tuyingira mu mwezi ogwa Ramadan. Ono akubiriza abasiraamu okulanga basibula bannaabwe abali mu bwetaavu kuba nti tuyambako nnyo kwabo abatalina busobozi okusobola okuba nti basibulukuka mu mwezi ogwa Ramadan. Abakubiriza n'okukola emirimu emironje okuyitiriza ennyo okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, okusoma Qur'ani n'okuba nti tukola emirimu gyonna egimanyikiddwa nti mirimu gya nkizo mu mwezi guno ogwa Ramadan. Bwekyabayiniriva bakola ekirungo ky'emmere ekyaloliko bategese ddala South Africana mu Kampala abasiraamu gye bakugandidde okusubisibwa ku kizibu nga bamushika benja bakola emiddwamu Imam Idi Kasoze. Gulawo peegi empya wakati wo ne Katonda wo, gulawo peegi empya wakati wo ne Nabbi wo, gulawo peegi empya wakati wo ne bazadde bo. Bano okuli Sheikh Abdul Salam Tyaba, Imamu w'ekibuli ne Sheikh Siraji Katangawuzi w'e Nansana boogedde ku bukulu bw'enteekateeka eno ne bajjukiza abaddu Allah makulu g'okusiba kuba kazingiramu n'enneeyisa. So tukubiriza abantu temugende mu ddalasa mu mizikiti gyonna gye bateeseteese awakwanguyira genda osome osibe nga ddala kyokola okola ki okimanyi. Naye ng'ate okusiiba obulamu bwaffe bwonna busaana okubeera nga busiiba nga twetoowaliza Katonda lw'ebyo bye tuyiseemu ebitamusanyusa.
akulira bakitunzi ba Unilever Grace Tandawula agamba nti batongoza kavuba bagenda okupona omwezi mulamba nga baddiza abantu ku mizikiti egy'enjawulo. Tulina okuddiza abasiraamu, tulina okugabana, so naffe nga Royco tetugenda kukoma kuliisa buliisa bantu nga tusiibulukuka, wabula tugenda kubaddizaako. Agambye nti bw'okola Royco musemaduka yenna ojuza akakonge kwe banasinzira okusibula abantu mu mizikiti okubagabula etuli ayidi. Gula Royco wandika jjako akataaga ku kawandiikeko omuzikiti gw'oyagala tugabire, naawe wennyini odoneetingemu akatono k'oyina, tujja kakuŋŋaanya, Royco ajja kakubisaamu emirundi 2 ate tuddiza abasiraamu. Kale ate President Yoweri Museveni alagidde Ssenkulu owa Uganda Airlines Jennifer Bamuturachi agirenga ddako ebbali era omulimu gwe guweereddwa munnansi w'eggwanga erya Ethiopia agirenga akolanga Ssenkulu owa kampuni eno w'ekiseera okutuusa mwezi ogw'omusanvu wanaalonderwawo Ssenkulu omulala. Emboozi eno katugikutuuseeko mbujjuvu. Mu bbaluwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni gye yawandiikidde minisita y'ebyentambula n'emirimu Jenerali Katumba Wamala ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno ng'alambika ku bukulembeze bwa kampuni y'ennyonyi y'eggwanga eya Uganda Airlines, Pulezidenti yalagidde Giluma Wake enzalo ya Ethiopia era ng'aliko Ssenkulu Ethiopian Airlines aweebwa obwa Ssenkulu obwa kampuni ya Uganda Airlines obw'ekiseera. Pulezidenti yategeeza Katumba nti ono agenda kuyambako okuwa amagezi n'okugola ensobi ezibaddewo mu nzirukanya ya kampuni eno era ng'agenda kukola n'olukiiko olufuzi okutuusa nga Ssenkulu w'enkalakalira alondeddwa. Bw'atyo Pulezidenti yalagidde abadde Ssenkulu wa Uganda Airlines Jennifer Bamuturachi addeko ebbali era obuyinza buwe eri Juma n'olukiiko olufuzi. Kyokka yalagidde olukiiko olufuzi okukola ku nsako ya Bamuturachi. Ebizibu ebituusiza Bamuturachi okumufuumuula mwe muli okufiirizibwa okususe kiyiteroosi nga mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2023-2024 kampuni eno yakola loosi za buwumbi obusukka 237 ate nga mu mwaka gwa 2022 ne 2023 loosi zaazisukka mu buwumbi 324. Ebyo kugatta emivuyo mu nzirukanya ya kampuni okugaba contract mu ngeri ey'amankyolo ennyonyi okufa nti zina sipeya okukandaliza abasabaze kigenze wala sakunena mu nkumbo y'ebizibu omulala mungi. Abamu ku babaka ba paalamenti betwogeddeko nabo bagamba nti ekyokukwata Bamuturachi ku nkoona kyali kyalwawo nadda kubanga akakiiko ka paalamenti akakosase kanoonyeza ku Uganda Airlines mwaka gwa 2022 ne kazuula emiwaatwa mingi. Ensonga ya President kusalawo okukola enkyukakyuka zino mu Uganda Airlines nga bwe tuziwulidde kirungi ate tukiwerokaminga, naye kati nze ng'omubaka ngamba kyandibadde kyajja dda kubanga egundi kampani eno Uganda Airlines tujja tugiraba nga emirimu egikolebwa eyo giringa gyagadde bengalye ebintu batya bitambula ne butazeemu era okukola okunoonyeza mu kosaseera era ripoti era nga ensonga y'emu nti ennyonyi tekola magoba n'ennyonyi ze baagula procurement baba bagikola baagula ennyonyi nga terina spare parts. Kibadde kyetagisa okuteekawo abakugu abasobola okwekennenya buli aweebwa omulimu okuddukanya ennyonyi y'eggwanga nti okugyawo Bamuturachi of course committee ya parliament yakirikomendinga dda, naye ate okuzzaawo kyandiyise mu kubanga balanze abakugu ne basaba okuva mu nsi yonna ne mu Uganda. Wabula omubaka wa Kira Municipality Ibrahim Ssemujjunganda agamba nti yadde nga Bamuturachi tasaanidde kubeera Ssenkulu wa Uganda Airlines ekyokumugoba tekimala, gavumenti esaanye yeetegereze ebyali ebigendererwa ebikulu mu kuzzaawo kampuni y'ennyonyi y'eggwanga. Ennyonyi buli wogitandika nga tutegedde lwaki ogitandika emenya ekyo tekukisalawo. Ethiopia nali njirinyemu ne Uganda Airlines. Mu Ethiopia bajula kukuwa biberenge basobole okufiisa ssente. Mu Uganda Airlines bakuwa mmere. Bw'olinnya kata obudde ne buziba bakwalira ekitaano beera ng'ali waka kubanga benjawulo weeri nti bano baasalawo ennyonyi luxury bali ntambula. Kati ebyo omuntu agenda okuyingira mu nnyonyi ndaba waliwo okubugumirira kungi nti muleete aba Ethiopia kubaye bakola amagoba oyo bagenda kumugoba nga wakayita emyaka egi bwe banaabeera nga tebamaze kulambula bulungi lwaki Uganda Airlines weeri. Giluma Wake ow'emyaka 82 aludde mu kisaawe ky'ebyentambula z'ennyonyi ng'era yaliko Ssenkulu wa Ethiopian Airlines esinga mu Afirika okumala emyaka 7. Ono abaddewo ku bukiiko obufuzi obwa kampuni z'ennyonyi omuli aka Rwanda Air naye nga mu kiseera kino abadde yawummula emirimu. Fred Kajubi yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.
ate bo abawagizi b'omubaka Muwanga Kivumbi ababadde mu kkooti enkya ya leero waliwo kansala gwe batwalaganyiza emisinde nga bagamba nti ono yazaazigiriranga poliisi abavubuka abaali bawagira Muwanga Kivumbi ne bakwatibwa. Ku ssaawa 3 zennyini ez'okumakya omubaka Muwanga Kivumbi atuuse ku kkooti e Butambala wamu n'abasibe abalala 40 wakati mu bannakibiina kya NUP abadde ku kkooti okuwaga. Okkooti bannamateeka ba Kivumbi okubadde Medad Lubega Ssego n'Akali Amagwa, Lord Mayor Elias Lukwago, Judy Mbabali ne Kenneth Paul Kakande nabo enkoko ne bagikutte mu mwalo ne batandika okulinda omulamuzi Ssejjemba Deogratius aguli mitambo. Muwanga Kivumbi ne banne balebukana musango gwa butujju ogwabaggulwako mu kkooti eno oluvannyuma lw'okukwatibwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi oguwedde. Kino kyaddirira ku bantu wakati w'ennaku z'omwezi 12 ne 17 omwezi oguwedde. Kigambibwa nti Kivumbi ne banne balumba poliisi y'ekibibi n'awali wagattirwa obululu eggombe mu kitebe kya disitulikiti n'ekigendererwa eky'okwonoona ebifo bino ekyaviirako abantu 7 okufa n'okwonoonebwa kw'emmotoka 7. Ebyokwerinda binywezeddwa okusinga ku mulundi ogwayita nga ku mulundi guno abawagizi ba Kivumbi n'ab'enganda z'abo abalala abasibibwa bazze mu bungi ku kkooti kyokka baganiddwa okuyingira. Wakati mu kugaanibwa obaluseewo olutalo wabweru wa kkooti ab'enganda z'abasibe n'abawagizi ba Muwanga Kivumbi balabye kansala Kanaale Mwansoboga gwe balumiriza okwekubana n'abakola kunoonyereza ku musango gwa Kivumbi era nga kigambibwa nti ono yalonkoma bonna abazze nga bakwatibwa. Bamukozeeko effujjo balina okumusikasika engoye n'okumuwalawala okutuuka bamugobye ku kkooti wakati mu bukambo bw'ekitalo nga bamulangira enkwe n'obunnanfuusi era wano poliisi eyanguye okutaasa embeera okutuusa lwadduse n'agenda. Kyandibadde kikola amakulu senga buli omu asigala waali n'atasomooza sayidi ndala. Omulamuzi atuuse era kkooti n'etandika ng'ono atuuse ku wansala ye kwebyo bannamateeka ba Muwanga bye baasaba. Kinajjukirwa gye buvuddeko bapuliida ba Muwanga basaba kkooti egoba obujulizi obwaleetebwa muwabi wa gavumenti nti bwalimu ebirumira. Bano era baagala kkooti ewa abaana abato abasoma bakwatibwa ne Kivumbi okweyimirirwa basobole okudda ku masomero. Accused persons as students. You want to put them under a bit of pressure? Yeah, it's important that their appearances. First, why did they charge before investigating? It's better that way. Obula bino byonna omulamuzi abajuliza kkooti enkulu kyokka n'asaba abapuliida bakole ekirayiro ku byekyogera. Omulamuzi Ssejjembe era alagidde omuwabi wa gavumenti okwanguyako okunoonyereza ku musango guno. Kkooti ewadde ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu bajja okomezebwawo omwali wa gavumenti ababuulire bawa n'abatuuse n'okubuliriza ku misango. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne bannamateeka ba Muwanga Kivumbi abakulembeddwa mu Medad Ssego. Twasaba kkooti eragire poliisi ekole okunoonyereza okwetengeredde ng'ejjamu abakola okunoonyereza okw'olubege. Jjukira nti omubaka teyakola statement. Kyamugaana okukola statement kubanga ye bwe yali akola statement eyiye gye yeeyagalidde kusinziira ku byalaba kasita yatuuka ku baatemula abantu mu nnyumba ye. Abapoliisi ne bagamba ebyo si bye twagala, si bye baatutumye okunoonyereza. Kati ebyo byonna DPP oba omuwaabi wa gavumenti yabisinziirako ye n'awaaba nga tategedde sayidi ya mbaka. Tutegeezezza omulamuzi nga baloya b'abaana bano nti abaana bano beetaaga okugenda okusoma. Abaana bano balina ebyebakwatako byonna bamanyi nti ono omwana gundi asoma gindi. Oluvannyuma emmotoka z'amakomera zibazizaayo mu kkomera wakati mu byokwerinda ebinywezeddwa. William Buyondo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Tugenze mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekitongole ekya KCCA kimaliridde okujja abatembeeyi ku nguudo oluvannyuma lwa nsaleesale yabaweebwa
okuba nti aggwako. Mu ekyo ab'ekitongole kya KCCA balambudde obutale gye basuubira okusengulira abatembeeyi bano. Ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gavumenti ng'eyita mu minisita wa Kampala Jadimisi Kabanda yayise ekiragiro ekigoba abatembeeyi bonna abakolera ku mbalaza n'enguudo z'ekibuga Kampala nga kyali kibawansi alesere wa wiiki ebbiri nga bavuddeko. Era nga tusaba buli muntu yenna akkirize kye tumugambye mu buntu basobole okuba nga abantu abavaawo mu mpolampola. Kati ng'ebulambala ekiragiro kino kisibwe mu nkola abakulu mu kitongole kya KCCA balambudde obutale obw'enjawulo okulaba ebifo abatembeeyi bano bagenda okubeera. Tulina Busega, tulina Sitabato, tulina Kamoocha, tulina Eruzira ne Wandegeya. Obutale bwe twalanga obulimu ebifo byetusobola okubateekamu abasuubuzi abali ku street. Bano basookedde mu katale ka Wasafi era nga abasuubuzi baali bakoowodde abatembeeyi bonna bali ku nguudo bagende babigatteko bakole. Era baba baziba baleese naffe tujja basabikira naffe kyetwagala. Kyetwagala bajje eno naffe gye tukolera. Emidaala mwegiri emikalu, abantu baveeyo bajje emidaala mwegiri emikalu. Bengidde mu katale k'e Busiga nga bano abayo bakawula butakola olw'okuba akatale tekali mu makubo. Akatale amakubo agaleeta abantu waggulu tegaliiko. Njagala tubeene ne facts. Tetwagala kusanyusa, titwogera tugambe nti bajje. Ne bali bajja kujja bagambe nti wano tetukola. Tubadde tusaba bakama baffe bongere ku katale kana amakubo. Mugina bategeeza nti okusomozebwa okusinga tekulibwako naawe baleeta mu katale bakukaddukamu kubanga n'agamu ku maduuka temuli bantu. Tunule ekibangirizi kino kyonna kyereere nga bwe mukiraba. Kati n'olwekyo abantu abo abali ku kkubo tusobola obbagabira ebifo wano. Obutale obulala lwamudda mulimu ake Kamoocha, Lufula Airport Bureau era nga naye abayo balina okwemulugunya mu ekyavunaanyizibwa okulondoola obutale mu kitongole kya KCCA. Moses Musimira akasiza nga bakyalina ebifo mu butale era n'akuutira abali ku nguudo okudduka okukwata ebifo nga bukyali. Tuli mu katale Kamoocha, kano ke katale ke Kamoocha. Kano katale tulina ekibangirizi kino nga bwe mukiraba tusuubira nti kisobola kwakomodatinga abasuubuzi. Munda akasiza ng'ensonga ezikoneddwako abasuubuzi bwe bagenda okuzikolako wabula ategeeza ng'ensonga y'okuba abatembeeyi ku nguudo bwekyaliwo. Bave ku street kubanga okutandika ne 20 years ate ekijja kuba kirala kijja kuba enforcement. Omwogezi wa KCCA Daniel Wabire ategeeza nga batagenda kuttira mutembeeyi yenna ku liiso era zinagenda okubeera saa 6 ogw'ekiro ekyolunaku olw'enkya nga batandise dda ogw'okubagoba. Kubanga tetujja kukikkiriza omuntu okudda ku kkubo era okutandika nga ennaku z'omwezi 19 omwezi guno ogwa February 2026 buli kiisi atundira mu kkubo wakati ku mbalama z'ekkubo abantu we batambulira mu bimuli bya KCCA obyamuke. Agambye nti mu kiseera kino balina ebifo 2522 nga bino bwe bagenda okuteeka abatembeeyi bano. Tulabye mu butale obw'enjawulo nga mulimu emidaala, mulimu ebifo, mulimu lookapu, mulimu amaduuka abantu ge basobola okukoleramu bizinesi zaabwe. Shamshad Naluja yakusakidde Green Cloud TV. Ate ku ssomero erya Ridgeway Grammar School nga lino lisangibwa Kazo bategese mmisa okwebaza Katonda olw'abayizi baabwe okuyitira waggulu n'abakwagala kwa Day and Boarding Primary School Esseeta nabo beebaza Katonda olw'abayizi baabwe okubasobozesa okuyitira waggulu. Oluvannyuma lw'okuyitira waggulu mu bigezo by'akamalirizo by'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka ogwedde aba Ridgeway Grammar Kazo mu Ggombolola e Kawempe bateeseteese mmisa okwebaza Katonda olw'obuwanguzi. Yeetabiddwako omutandisi w'amasomero gano Evan Ssebunya, abasomesa, abazadde n'abayizi ng'akulembeddwamu Faaza John Paul Semaganda Chaplain West Merino ng'ategeeza nti kisaanidde okwebaza Katonda. Kubanga otunulira Mukama gy'abajje mubaddemu ebisiriko n'ebiki n'ebiwonvu. Yeebazza abazadde n'abasomesa olw'okukolera awamu n'olw'okukulembeza Katonda n'asaba abazadde okuleeta abaana. Abazadde mukoze omulimu ogw'amaanyi tubeebaza bannange okwerera omwana si kyamu.
oluvannyuma abasomesa n'abayizi batonye ebirabo batuuza abayizi 37 nga bonna bayitidde mu ddaala erisooka era boogedde ku buwanguzi buno naye baza babayambyeko. I scored aggregate 4. I would like to thank my parents for paying school fees. I finished my primary 7 with aggregate 6 and I'm really happy. Barbara Nanyanga omukulu w'essomero yeebaza Katonda olw'obuwanguzi n'abatandisi b'essomero olw'akaweefube gwe bakoze. Twafuna first grades 28, second grades 9. Kama tumwebaza nti abaana baffe bayitira ddala waggulu. Twebaza ba directors baffe batuwadde kyonna ekyetaagisa. Kyonna kyetubadde nga tubasaba bakituwa. Naye neebaza nnyo n'abasomesa. Yeyamye okukuuma omutindo n'asaba abazadde okwongera abaana. Abazadde ba Ridgeway Grammar School muwagidde nnyo essomero lya Ridgeway mwongerere ddala okusapootinga abaana. Mukama akikoze neera tumwebaza kubanga tuzzeemu ate ne tubikola as usual. Omutandisi w'essomero Ssebunya akasiza abazadde abeesigisizza abaana tebakola nsobi. Ekkubo lye tuliko tuufu eby'ebyenjigiriza temwakola nsobi okuleeta abaana mu Ridgeway Grammar Schools omutindo gwegwo. N'olw'ensonga eyo neebaza abasomesa na bonna abatuyambyeko okutuukiriza ekyo. Ayogedde ku bifuula omuyizi ayitidde mu ssomero lino ow'enjawulo era n'asaba abazadde okubongera abaana. First grade tuzijjira ddala mu kibiina ekisooka ne tujja nga tugoberera omwana paka lwatuuka mu kibiina ekyomusanvu. Y'ensonga lwaki era results mwaka ku mwaka zibeera bwezi. Tusaba twongere baana tusomesa abaana b'eggwanga. N'ab'essomero lyakwagala ku Dean Boarding Primary School Esseeta Mukono bategese okusaba okwebaza Katonda olw'abayizi baabwe abaatula ebigezo bya P7 omwaka oguwedde okuyitira waggulu. Okusaba kulembeddwamu Reverend Edward Muyomba omusumba w'ensambwe omulabirizi w'Emukono. Kwerabiddwako Director w'essomero Jonathan Ntulume wa Kijwenge, abasomesa, abazadde n'abayizi. Batuuza abayizi 77 nga 62 bayitira mu ddaala erisooka basigadde mu lyokubiri. Reverend Muyomba yeebaza abatandisi b'essomero lino olw'okulizimbira ku musingi gw'eddiini. So kwe kubategeeza nti obuwanguzi bwabwe buno kibadde kisa kya Katonda. Twebaziza nnyo olwa Director. So kuba ne project ey'ekitiibwa bweti tubasabira ekisa kya Katonda kibabeere. Ramadan Basalirwa nga yasomerako kwagala kwe era nga mu kiseera kino mukungu wa poliisi yali ku ddaala lya AIP asiimye essomero lino olw'okufulumya omuyizi ajjudde. Ndi wano mu mwaka gwa 2006 ne 2007 nempitira wano nenkola bulungi so nsaba abazadde era abaana ku ssomero lino. Director Ntuluma agambye nti engeri abayizi gye baakozeemu ku mulundi guno yayitiridde ng'oluzungu lwe baasinga okukola ne bazaako sayansi. Myaka mingi tujja tuyisa abaana ne ku mulundi guno kyayitiridde twasobola okutuuza abaana 77 ne twasobodde okufuna abaana 67 nga bonna bayitidde mu ddaala erisooka. Yebaza Katonda yabasobozesezza okuwangula n'asiima enkolagana eriwo wakati w'abazadde, abasomesa n'abayizi. Njagala okwebaza obumu obubaddewo n'enkolagana yaffe wakati waffe abazadde, abaana ate n'abasomesa. Abafumbi mwebale, abasirikale mwebale, mutukoledde omulimu omulungi. Abasomesa b'ekyomusanvu baweereddwa ebbaasa enzito okubasiima. Oluvannyuma abayizi bakwasiddwa satifikeeti zaabwe. Mu ngeri emu libadde essanyu jjereere ku ssomero lya Godmark High School erisangibwa e Namataba Mukono. Abayizi n'abasomesa nga bajaganya olw'abayizi baabwe abakola senior 4 omwaka oguwedde okuyitira waggulu. Abasomesa okulina Kamuga Sharon bategeeza nti buli mwaka abayizi baabwe bongera okukola obulungi. Twatuuza abaana bali 197. Omwana waffe yasinze yafunye A5 nafuna ne B5 so nga ate n'abalala bafunye nga A, B, C ye yabaddenga esembayo. Obuwanguzi babwesigamiza ku basomesa abakugu abakola obuteebalira ne Katonda abayambye. Nafunye A's na B zokka. I got A and B. Nafunye B mukaaga. Nafunye A's na B zokka. Weewaawo bwe tutyo bwe tugabaddiddemu ab'ekyenkya bali mu studios beetegese dda okubatuusaako ebirungi bingi. Saagala osubwe ku ssaawa 6 waliyo agataliiko nfufu mu ttuntu, ku ssaawa emu waliyo agabuutikidde ate nga ne ku ssaawa 4 waliyo agataliiko nfufu. Tukwagaliza okusiiba obulungi, oweeraba.